Osibyeotya omulabi waffe owa Wonders Just breaking news natera tuba tuyingiddewo Wonders Just ensi y'ebyewuunyo weetandikira mukwano gwange gwali yandaba amanya Nakibule Lauren naye nga tetunaba kweyongerayo mu maaso vidiyo eno njagala ogisharinge ogilikinge osubscribinge osobola okuba nti nno otugoberera tubeere nga tukuleetera amawulire ddala mangi nnyo g'ogenda okuba tosaanidde kusubwa. Emboozi yaffe eno gye tugenda okwogerako egenda eri mmwe abazadde tuli mu biseera bya kuwummula. Omuzadde ali eyo ng'olina omwana wo naddala abazadde abalina abaana ab'obuwala, please be keen with your children. Abaana mubakuumire waka, abaana temubakkiriza kutaayaaya ku kyalo. Abagenda osoma holidays lwakiri muteeke ku ssomero lyennyini ng'omanyi tagenda kuvaawo tagenda kwekwasa mbu mami gundi ki classes tuzimaze leeti. N'olw'ensonga eyo twabadde tuyitaayita eyo nga ebimanyifu aba Wonders Just twabadde tuyitaayita eyo tulisayize embalala ne tugwa ku musajja oba omuvubuka eyakwatibwa nga omusango ogumuvunaanibwa kuba nti no yatusiza ogw'obulisa-maanyi ku mwana omuto atannaba kwetuuka. Omusajja ono kigambibwa nti mugoba wa takisi era avuga takisi mu bitundu by'embalala nga amannya ge abamuyise Daniel Anyamakuru, nga omusajja ono yasangibwa mu lusuku n'omwana omuto atanneetuuka ng'amutunuzza mu mbuga ya Sitaani. Naye okusinziira we nakoze kunoonyereza kubanga bankubidde sinneesobola okuba nti ntuukawo okunoonyereza kwe nakoze nga omusajja ono gwabadde mulundi gwakubiri nti akabasanya omwana ono ow'obuwala. Omulundi ogwasooka yamutwala mu nnimiro n'amulimisa n'amusuubiza omuwaayo emitwalo 10. Nga omanyi abaana ab'obuwala ali ku ssomero alaba ebintu bingi, abaana baleeta ebintu bingi bye yeegomba ye nga ye omwana ow'obuwala. Ate kano kalowoozo kagenda eri abazadde nti however small ky'oyina fuba okulaba nti omwana w'omuwa aleme kuba nti nno tawankawanka, kuba abaana bano ab'obuwala naddala abaana ab'obuwala abato bw'asanga omuvubuka ng'oyo, omuvubuka yeevugira takisi musuubiza okuba nti nno agenda muwaayo ssente n'obuntuntu obutonotono ne bimuggyako ate ng'omwana akyasoma. So omwana ono bamusuubiza emitwalo 10 ne bamulimisa n'okumulimisa mu nnimiro ne bagamba bajja musasula bulungi, naye yabadde akyalima ensobi. Nga omanya abasajja n'amaddu ge babeera nabo, banaye abasajja mukendeeza amaddu naddala abavuzi ba booda, abavuzi ba takisi, abaana bomwaba bakima ne mubatwala ku ssomero ne mubaggyayo. Bw'olaba omwana omuto ng'oyo omulese fayini azze kuyambako oba omusanze mu nnimiro y'abazadde bazze kulima, bambi tomutuusa ago gwa bulisa-maanyi. Gye bali abakazi abali eyo abanoonya obbakwatako naye ne mudda ku bwana obuto. Abakazi gye bali eyo, lwakiri omukazi w'ewaka waaba agaanye, girlfriend agaanye, genda ku street ogule malaaya, naye okudda ku mwana omuto n'omutunuza mu mbuga ya Sitaani, omwana atanneetuuka. Omwana obeera omutidde ebiseera bye eby'omu maaso, obeera omutidde future ye. N'olw'ensonga eno omusajja ono omulundi ogwasooka omwana yamusanga mu nnimiro ng'alima n'amusuubiza omuwaayo emitwalo 10 asirike tabaako kyayogera. N'amukwata omulundi ogusooka, yazzeemu n'amusanga eno omulundi ogwokubiri nga bawummudde. Omusajja oyo nabagambye amannya ge ye Daniel Anyamakuru. Omulundi ogwokubiri nga bawummudde n'amukwata wano ekyayambye we twatuukidde ssaako n'ab'ekitundu abaabaddewo ne basobola okuba nti nno ate bakwata omusajja ono, ng'ekintu ekyo kyabadde kibi nnyo ddala okuba nti
omusajja ng'omukulu ng'oyo kudda ku mwana omuto. Anyways abazadde b'omwana twasobodde okuba nti nno twogerezeganyaamuko nabo. Omusajja ono yasobodde okuba nti nno atwalibwa ku poliisi ne basobola okuba nti ate bakola ki bagenda kuba bamuggulako omusango gw'okuba nti nno akutte omwana ono. Omwana ono yabadde wa ssomero muwala muto ng'aweza emyaka 14 gyokka bwe giti egy'obukulu. Kitegeeza yabadde tannaba na kutuuka ku myaka gye tugamba nti omuntu asobola okwesalirawo ffenna gye tutegeera obulungi emyaka 18. Omusajja ono yakwatibwa n'atwalibwa ku poliisi ku makya ssaawa 4 ze basobodde okuba nti nno bamusanga mu nsiko nga agezaako okutuusa ogw'obuliisamaanyi ku mwana ono. Bwabadde bwakumakya nnyo nga bumanyi nti obudde bw'okumakya omuzadde aba apakunkana ayagala genda kunoonya kinaalisa sente zinasobola okulabirira abaana be. Baganda be babeera bakola mirimu waka, abazadde abalina ennimiro, abaana babeera bakedde ku makya kugenda kulima kufuba okola nti no mu nnimiro eyo bajjayo ekyokulya. Yatuusibwa ku poliisi yategeezezza nga yasooka kumulimisa then ate oluvannyuma n'amuliisaako ogw'obuliisamaanyi. Omulundi ogwokubiri gwe yamukwata omusajja ono yatiisatiisa omwana ono nga omanyi bano abaana abato babeera n'okutya abalowooza nti bambi kati asobola omukwata n'amugamba mu kusooka aba asobola omuwa emitwalo 10 kati wane eno mumukwata ogwokubiri amutiisiza n'amugamba tabaako n'ekintu kyonna kyonna kyayogera ajja kuba amutuusaako obuzibu. Kyova ono omwana ow'obuwala teyatawaana gamba bazadde be omulundi ogusooka ate teyatawaana kukola ki teyatawaana kugenda kulopa ku poliisi. N'olw'ensonga eyo omuvubuka ono omulimu gw'abadde akola mugoba wa takisi abadde avuga abantu abadde driver avuga abantu naye omwogezi wa poliisi Samson Kasaasira akakasiddwa nti okukwatibwa kwa driver ono owa takisi nga akuumibwa ku poliisi y'e Mbarara gy'agenda okutwalibwa mu kkooti y'e Mbarara okuggulwako omusango gw'okuba nti nno yakwata omwana. Naye bazadde b'omuwala bavuddeyo ne bagamba poliisi nti ekole kyonna kyonna ekisoboka atekkiriza muvubuka ono okuba nti nno ateebwa lwansonga omuvubuka ono asse future y'omwana waabwe kyekisooka. Ekyokubiri erinnya ly'omuwala alisaabye ettosi kati omwana ng'oyo weewuunye agenda kukula era ng'ekyo kimuliko nti baakwata mukwate omusajja yamukwata baamusiba kwegamba naye ajja kuba tafiiringa mu society ku ssomero gy'anaagenda emikwano gy'abadde ayina kwegamba ku kyalo kwennyininyini bagendako bakola ki bamuvula. N'olw'ensonga etutuusa okunyolwa kwaffe eri omuzadde w'omwana ono. Omwana abadde alina emyaka 14 gyokka egy'obukulu nga ate omusajja ono abadde mukulu muvubuka wa takisi bannaaye naye ate ow'akakiiko ka LC atwala ekitundu kino ategeezezza nti kino kiteekeddwa okuwa abazadde okumanya ekyokukola n'ekyokuyiga nti omuzadde yenna ali eyo take conscience of your children. Omwana omanye ennaku zino eno nze ngamba nnyo abazadde abali mukunda bakuwanda just essaawa eno abaana bawummudde bwe kiba kyetaagisa omwana w'omutwala agenda asome holiday naddala balina abazadde abawala omwana amutwala agenda asome. Omwana wemba mubeera mu kikomera tokkiriza abaana kufuluma nti n'akatono k'oyina bigule byonna ebintu bibeerewo ewaka kubanga abaana baffe bano betuzadde agasajja agakulu gali eyo gabeegomba omwana ayita mu kkubo ye ng'amulaba ng'ow'emyaka gye owa sayizi ye ekigenda okumuviirako afune amaddu amukwate bukwasi. Ate abamu ensobi gye balina nti wabamaliriza okukwata omwana w'abendi amutabusi. Tuwulidde stories nnyingi abazadde bavuddeyo abantu bavuddeyo nagamba nti nze oli yakwata omwana wange n'amutta. Waneno recently nga guno omwezi tegunnaba tandika era waliwo story yavaayo nga waliwo omusajja yatuusa ku
eyatuusa ogw'obulisa amaanyi ku mwana omuto ono ne yabadde wa 14 naye oli yali muto olwamala okumukozesa n'amutta n'amutekako piro n'amutuga omwana n'abanga takyassa n'attamutte kwegamba ebikolwa ebyo abikyamu nnyo age wenna ng'obeerera Kwanda's Just ateeka comment mu comment section ow'endowoozayo gw'osuubidde abazadde naddala ffe abalina abaana abawala tukole tutya okuba nti tukuuma abaana baffe okuba nti bali seefu kubanga ne mu bikomera abasajja babasangayo ne ku masomero abasajja babasangayo ate bannange oba twanditandise okwekimira abaana baffe ku masomero kubanga omwana ajja kubeera mu secondary primary kwajjukira abaana b'ennaku zino bagimu ojja kusanga omwana ng'anyirira mugimu alabika bulungi olowooze nti no muwala mukulu kumbe mwana muto ekijja n'okwewuunyisa ng'ali mu P6 oba P7 n'olw'ensonga esimanyi ki kye tugenda kukola oba ffe kennyini tulina okwekimira abaana baffe oba tuba tulina okuteekawo essaawa twogerezeganye n'essomero litubuulire nti ssaawa bweziti omwana tumuta nti bw'aba atambudde nadda ewaka obudde bwe buti bumumala okutuuka osobola okuba nti no ofollowinga up n'omwana wo kubanga si nti buli muzadde asobola okwaffordinga school van si nti buli muzadde ayina emmotoka ey'okuba nti akola ki egenda okukima omwana we ate si nti buli muzadde agenda kusobola okwaffordinga bodaboda egenda okukima omwana kuba mulimu ababodaboda abamu abali loyo nga agenda kukola ki ajja kujja kima omwana wo amutwale amukomyewo amuzze kwegamba ye nga talina buzibu okitegeera ekintu ekyo kati gwe wenna ayina endowoozayo ayagala n'okunyumya munaffe ojja kuba ogiteekawo mu comment section nze nja kuzisoma asobola okuba nti nno nziramu ate otuwe ne kukuwabula engeri gye tuyinza okuba nti no tukuuma abaana baffe naddala mu biseera binene eby'okuwummula omwana tumukuumye tutya wuuyo tekiri Kampala yokka tekiri Mbarara yokka tekigenda kubeera Busoga yokka tekigenda kubeera Jinja yokka tekigenda kubeera Hoima yokka tekigenda kubeera Masindi yokka wabula ebitundu byonna at large kitukwatako kitukakatako nga abazadde n'olw'ensonga eyo nga mmaliriza vidiyo eno tewerabira okulanga naffe ku Kwanda's Just enamba yaffe eri awo wansi osobola tukubirako ebbeeyi yaffe ensaamusaamu netsobola okuba nti tukuwa akalango nosobola okuba nti olanga naffe bizinesi yo nsigadde nina Kibule Lauren tukwatagane mu story eddako mpaagala nnyo tewerabira okusharinga okukomentinga okulikinga saako n'okusubscribinga musiibe bulungi tusisinkane mu mboozi eddako bye bye